media yepetu kusensonga Lamanyi lwaki nkwadde ekyebiri kino Yes. omwana ogamba nti kaŋŋende bayitanga bbajiro kaŋŋende mu bbajiro njigo omulimu nga wa senior 3 walaayi ogenda gaggawala eya ddala ogenda gaggawala Mugongo kataku nkutuki. Ekitanda nabadde nebase ekiro omutayimba ne kukutukayo bwechapaba bwepubu ebitanda pati neyike waayo. Kaza nasi kitanda kyokka. Ngambya kaza ekitanda kalchesu. Ngezo okuvaayo. Nkwata ku lujjo dusiba bwenti. Omunyoro ngenze nago sui. Mpaka wo. Kudimwa. Diyeddinesa enkwege zinatera dodimalawo. Weewonye lya kyoma. Eddirese enkwega ziriya. Mbadnaye nkutidde. Zisimanya abana babima babijja wabayo chabiki. Mwabuzenga ku bantu. Nyamba. Nso abana bankolera ekitanda. Bani. Abana ba Invention Plus group of companies. Obamanye. Bankolera ekitanda n'abazukulu bajja kukisulako. Bakoze ebitanda by'abana. Lugi. Madirisa. Geti. Kali basonga babeeko. Bali wano nsanjibwa. Bisanji sayi. Olutuka ku kipande kya Hana Mix. Chikwate. Ekyo kikube kita. Kati batuka ku Hana Mix. Yiyise. Awo masa tekula bakapande kaliko Invention. Group of wani? Invention Plus group of companies. Plus. Muti. Invention Plus group of companies basangibwa Nsanji okulirana Hana International School. Abetaze bakubire ku Not musanvu not biri. Not musanvu 8598 oba not 392 emu musanvu 5187. Mwana wayiga omulimu nga guno oba muwadde bulamu butereevu bazadde baffe batuyigirizanga kulima kyokka twalirimya batundawo okimanyi ekyo butereevu twaberanga wajjajja ng'okeera kulima butereevu kubira obunafu kwanula mwanyi nakuzigira kati batundawo twalirimye yesebo naye omwana abanga alina technical job naye kyemumanyi amanya nokutandikako workshop wanyi tandikawo workshop ekiba kya bbeeyi nnyo 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 byonna bisoboka mu Uganda nga lulungi luli wa ssebo zino byonna bikolebwa wano ssebo mukama wawe either oyina ekifaananyi kyoyagala tukolere oba lwero lwennyini oluli wano oba oyina ekifaananyi ekyenjawulo kyoze nakyo tuba tusobola okubeera nga tukikola ndaba nnyingi wangi nda zino bwe ziti nnyingi yes kakati eno yali wane yonna nga bw'ogiraba oda ya muntu flat eri garuga kiraya nti yatwesiga n'agamba Invention Plus mwe mugenda okunzigalira ennyumba yange era amataala bw'oba ogalaba gagano mugajyewo tukola n'ekiro olwa pressure ne deadline gye tulina twagala ku making sure nti ebintu bino tubitwalayo on time. Westbifa Media tugusa ensonga tukomyewo ensangi eno ku Masaka ku Invention Plus n'agamba nti fawada ekirungi wetwettanira omukulu ono twamufunanga abasaaga naye tetugenda kukubamu baleeteranga okubeera nga ate gwali eyo eyeetaaga okubeera nga ozimba eyeetaaga okukola kirina ekizimbe kyo wetaaga kikola finishing wetaaga kukiggala okuzimba semanyanga kalina bapita batya bagala proofing mu steel na aluminium oyinza okwagala bagala kuba kati edirisa lina components B lina face ne behind kati yo behind ebeera ya steel gye tuyita bagala yeno gye tuli mu kukola kati eri mu maaso gye tuyita wa steel oba owa aluminium zona bade manyi bagala nti edirisa lyo no bwe omuntu obeera ku shade oba tuyita balcony tusobola obuyita balcony oba bu fancy grills. So tusaba tubuuzaako mukulu abagoberera SB4 Media n'abantu mwenna nga bwe mugoberera tusanise nnyo okubalaba nankubadde ffe tetubalaba naye nga tukakasa nti mwe mutulaba mwebale kugoberera muggusa nsonga ono mwebale kumwettanira era tubabuuzaako ffe ng'aba Invention Plus Group nga mu Invention Plus Group tuzimba amayumba tugasereka awamu n'ekikulu
tugaggala nga bwe mulaba ebigenda mu maaso wano. Yesebo mukama wange. So ndero nzize Yesebo wankonyeko katino ngamba jangu oludde okundabako jangu. Yesebo Nengamba kanzijjawo ko tutambule mpola mpole Yes. n'obuntu nabo mbwagadde mu bukolera wano. kakati buno bugenda Tanzania. Buno bugenda Kahama Tanzania. Naye ng'oli yali atambula ng'anoonya ze bayita enzigi ezifoldinga oba ezeefunya ne bamulagirira ku Invasion Plus. Era najja najja n'atubulira specifications ne tukwatagana osigira woti ne okisindika bw'omala n'okasika ziri enzigi nnya ziri enzigi bbiri naye nga buli lugi luliko parts bbiri waliwo bagala eno yebanga bagala kati webale nnyo eno yebanga bagala kitegeeza nti eno ye fulemu yalwo kitegeeza nti luno tugenda dutuuza muno nga tulufunya ate nga tulugaziya ndwagadde zonna zikolebwa yesebo mukama wange kyokka ate nga sinnazimba yesebo ojja kuzimba sebo ekitiibwa yesebo naye nga tuli wano ku Invasion Plus tusangibwa Nsanji Manja. Kakati omukisa omulungi gwe tulina nti tulina amakubo abiri. Bw'obeera ku Mityana Road okyamira Buloba n'okkirira era osanga akapande nga wakava ku luguudo lwa Kolansi olupya lwe bakola lwe bayita Mpigi Express oba wakaluvaamu n'otambula about a kilometer osanga akapande kaliko Invasion Plus. Bwe kakkirira gate yesooka era bw'oba ova ku Masaka Road the same thing okyamira ku kipande kya Hana International School noyingira munda era osanga akapande nga kasoma Invasion Plus. Kati ne arrow ebe pointing down the first gate we are there. Okay, ongament eno ojo nabyo bya muntu omu. Yes, ene na consignment. Yazimba condominium. Agizimbye side ze Garuga. Kati mu mbeera y'okubeera nti yali anoonya service provider mu field eno n'atugwako. Yes, mukama wange. So is ni domu ziri 10 naye nga mu kubeera 10 waliwo n'endala ezitanakolebwa naye ng'ekyaliwo ne bwe yali aggala munda enzigi z'omunda kuba okusinziira ku sayizi zaazo ndaba za munda naye nga za byuma kati yayagala ne munda ateekeyo ebyuma. So omuntu omuwadivaiza okugula munda n'ebyuma kiri twofold. Number 1 ekyuma tekiribwa nkuyege ate olubaawo lusobola okulibwa enkuyege. Number 2 ekyuma tekivunda ate olubaawo lusobola okuvunda. Number 3 ekyuma tekiriiko nti nno olubaawo lwakaze oba terwakaze. Olubaawo bwe luba terwakaze lwefunya. After some time ogenda okulaba nga olugi luzeemu cracks. Bwe luba luzeemu cracks kitegeeza nti that is an extra labor. Ebyuma tekibirina. Ekyokulala nga tenakyo kikulu nnyo ekyuma kyofaalinga extra security. Nti bwe nzija ne hammer nenkuba olubaawo kyangu nnyo okupenetratinga okubba ebintu ebibeera mu nyumba. Ekirala ekyuma kikola noise. Nti in case of an attack nti omuntu ayagala kubeera nti ayagala kubba. Noise ekolebwa ku kyuma nene okusinga ey'olubaawo so that omuntu omulala yenna abadde agoberera kyangu nnyo okumanya n'agamba nti waliwo obuzibu obuzze. So Invasion Plus tusotubawa namba yesimu abantu abali eyo bayinza okugamba nti tuli mu kunyumya ne Invasion Plus enamba yaffe ey'essimu tulina enamba 2 SB4 tulina eya 0702 078598 eya Airtel tulina ne MTN 0392 17 5 87. Mutwe mukatayimu tuziddemu wamma enamba zaffe ez'essimu ekisooka oli bw'agenda ku YouTube n'anoonya Invasion Plus group ajja kulaba bingi bye tukoze. Ekyokubiri bw'agenda ku Facebook n'anoonya Invasion Plus ajja kugiraba. Ekyokusatu bw'agenda ku TikTok n'anoonya Invasion Plus era ajja kugiraba. Naye for now enamba zaffe ez'essimu ziri 2. Enamba esooka eri 0702 078598 eya Airtel. Tulina neya MTN eya 0392 17 5 87.
zonna nga namba zikutuusa ku Invasion Plus. Enamba ezo ziri ku simu ziri ku screen yo gwe nga weetaaza omulimu omulungi nga guno ba emirimu emirungi nga gino osobola okubeera nga bakupirako ko ne bakutuusaako emirimu emirungi. Waliwo nanenako gye nalambula zikale gye nali mpitayo twalaba ennyumba yali nnungi nnyo naye nga erina okuva ku gate nga wafunga gate nfu enzigi ze bateekako nga nfu kati ekibeerawo ekyo kankikubuulira ekireeta ebintu ebyo ekibireeta ebyo factors nyingi omuntu asobola okujja wano mu Invasion Plus because Invasion Plus is a corporate entity. We are fully registered in the government of the Republic of Uganda and we operate as a company. Najja nafuna quotation. Bwafuna quotation ne tumuwa dimensions ne tumuwa specifications. Kati bwava wano n'agenda ewalala naye ne bamuwa ebyabo. Ne baba unamugamba nti nze nsobola okukola bwenti ne bwenti. Kati oli n'aleeta oluggi luno. Nga mundabika lulabika nga lwe lumu naye nga material gauges and sizes sizes zimu. Kitegeeza nti the same quality kati oli n'atunuulira quotation ng'alaba eringa eya layisi naye ng'ate kyekweseemu nti gauges zibadde down sized. Kitegeeza nti quality ebyemaze okubeera compromised era nga tasobola kufuna bugumu bwe yeetaaga. Yesebo ekitiibwa. Ne design ziri zaali nfu. Kakati bantu buli wanzijja wano osangawo design nga za njawulo tenga nnungi. Kati ekireeta ekyo tugezaako okwadvisinga abantu kuba era bw'oba otunudde mu meto yenna ali wano tewaliwo buno bu design butayimbwa buwete kuba kati bw'otunuulira ku trendi z'ensi nga bwe zitambula kizibu nnyo okusanga omutayimbo omugumu ogusobola okwofaringa strength ne security nga eya hollow section nga bw'ogirabe. Kati omutayimbo ogwo gusobola okwenkana ne pipe eyo guba gugenda kubeera nga gwenkana gutya era gugenda kubeera nti eddirisa eryo lifuuka lya sente mmeka. Kati ne tugamba nti we can still play mu pipes ne tu reinforcinga ate price neta shootinga nnyo. Yesebo era ensonga lwaki tobirabyewo wano. Yesebo. Anyway, atutambule mpola mpola otunyumiza biki byemukola ovuddeko bagala proof. Kakati mu section ya feno eya Metalworks ero department gyolimu ya Metalworks. Kati mu Metalworks tukola bino wammanga. One, tukola amadirisa n'enzigi nga bw'oziraba wano. Tukola gates ezetambuza. Gates ezetambuza ntegeeza ezislidinga. Wetuva ku gate tulina ze tuyita tanker stands. Kati nga bw'olaba tanker stand eyo waggulu. Nti omuntu oyinza okuba ng'omaze plumbing mu nyumba naye ng'oyagala kufuna pressure eri sufficient. Kati olina okugiwanika waggulu. Kati tusobola ogizimba nga tugizimbira mu steel ate tusobola ogizimba nga tugizimbira mu concrete. Naye ng'eya steel ebeera cheaper. Yesebo. Kati bwe tuvaawo gates zino ezetambuza tuziteekako mota ezeggula zokka osobola okubeera ne ka remote ko mu ngalo n'ocommandinga osobola n'okubeera nga olina n'essimu ya smartphone using bluetooth ne tugiwiringa ku gate n'ebeera nga esobola okukola kye bayita automation n'ebeera nga emuvinga. Naye nga ekikulu mu byonna mwami Mugusa Nsonga nti ng'ogyeko okubeera nti nno abantu tubawa service eno mu Metalworks wabeerawo ekikulu ennyo okubeera nti tulina kye tuyita job creation. Nti tiimu zino nga bw'oziraba zonna ozisanze ziri busy. Mulimu n'abaana abato. Mulimu n'abaana abato era weebali bangi nnyo naye nga bayiga. Abamu ku bo babalazeewa waliwo oyo naye asobola okuyitiramu ebimufaako n'abakubya kunnyonnyola n'abalala bangi. Luno luggi? Lino dirisa. Lino dirisa sebo. Kati oli yazimba kisaawe kya mupiira okusinziira ku dimensions ne plan y'ennyumba nga bwe yali efaanana. Ennyumba eno yaliko amadirisa abiri nga galinga enzigi era olumu lwe luno olulala lwe luno. Nga dirisa? Dirisa ssebo. Lino dirisa na lino dirisa. Ye ssebo. Kati ne tubeerawo n'enzigi zino bw'oba ozitunuulidde zino zonna zigenda ku kalina bw'oba ozitunuulidde zisilidinga. Si bye bino nti ate nwana n'oluggi luluno n'omwana omuto akola ki? Tudde ku ddirisa lino. Ye ssebo. Side kwegenda eri side wa? Garuga ssebo. Wanegenda tutambula etya okutuukayo? Mukama wange ffe tugitambuzza. Ffe bwe tujja ne tukkiriziganya ne client ebisigadde nga abitulekera. Kuba nze nina omuntu by the way. Ye ssebo. Yakuyayo ekyoluggi somewhere.
Nesente zamusaba ku transporting ato olujjo tutwesa ku nga lusinga ezigula zisinga kati kyenkugumya kuba abantu baffe bangi bali eyo oli ayinza okubeera ng'agamba nti ennyumba yange eri Lwamayogo, mulala ng'akugamba eri Canada, sorry, eri Mbale, mulala ng'akugamba eri Arua, mulala ng'agamba eri Soroti. Ebyokutambuza ebintu ebyo singa tubeera nga tukkiriziganyiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Tekitegeeza nti nno kyongeza nnyo price, naye we leverage on the road network connection gye tulina. Ne tugamba nti waliwo emmotoka eziva up country nga zijja nga zireese ebintu naye ne ziddayo nga nkalu. Katukwatagana ne badrivers abo ne tubeera nti tubawayo akasente akatonotono ne batutambuliza ebintu ebyo ne bituuka mu bantu gye biteekeddwa okugenda. Yes, ebo. Neetaaga okulaba ku nnyumba. Ojja kugiraba ssebo. Kikkirizibwa wemba mugenda kale nga bamaze otuteekamu n'enzira ne ku sayiti. Tekirina buzibu kubanga ebbanga lyetumala bakiransi baffe tubasaba ebiseera ebisinga ne tukikola out of their permission nti waliwo omuntu yalabye product ne yeegomba n'ayagala okulaba structure efaanana etya bw'aba akkiriza then we take it forward. Waliwo nno n'oluggi lw'otalabye luli unique nnyo luli mabega wa luno. Walulabye? Yes, it's a sliding door. Thank you. You saw it. Waka ali wano. Yes, ebo. Abakulu bo bali batya bano. Abakulu bano akati ono yazze eggulo yavudde Masaka. Naye asobola okubuuza ku bantu ensi ne mulaba. Ate yajjidde mu kaseera. Wangambye bakuyitaani? Yogera nnyo. Kano kampeeko. Omukulu yajjidde mu kaseera akabi ennyo. Mu kaseera ak'ensene nate n'azirekayo. Yazza akalakala. Omukulu gyebaleko bakuyitaani. Gyebaleko se. Bakuyitaani. Bampita Semuyingo Joshua. Semuyingo. Wavudde Masaka. Navudde Masaka. Wano wamanyawo otya? Wano nzize era ndabanga mumuwalanga. Kwe kuwamanya. Nenkwatagana n'omukulu nga nkubye ku nnamba ye. Batugamba nti Masaka balina kulima bulimi kukwata nseenene. Walayi. N'emmwanyi nako zino baziina. Naye kaakati anti jjukira abasuubula emmwanyi abalima ku nkomerero bazimba amayumba kaakati ali tebaagaggale. Gwe kyekyakuleese kyekyakuleese okujja ate mu byuma. Ekyansikiriza okujja waaka gwe bakola ali ku mutendera okutusingako ffe eri ewaffe gye tukola. Ekitegeeza nawe Masaka oli mulimu guno. Ndi mulimu guno. Kati wababbye amagezi ga kangende nnyongereko. Musajja mugezi nnyo. Musajja mugezi nnyo. Ekyandeese kwongerako ku kyemmanyi. Yes, ebo. Yes, ebo. Yes, ebo. Omwana omutwede emyaka ng'emmeka? Nina emyaka 22. Yes. Tali yekka tulinawo n'ono. Kambuuze ku mukulu ono. Tali yekka. Tuli ku Invasion Plus omukulu oli otya? Kalo kankakuteeke wano. Ndi bulungi ssebo. Kiringa ekyane. Muto nnyo mwana wa senior 3 ono. Nze ndi mwana wa senior 3 era nsomera Camp Muslim Secondary School. Nkyasoma. Ngenda mu senior 4 ng'omwaka ogujja. Eno omanye emirimu gy'okusoma oluusi gibula nga tolina mu mulimu gwa mutwe. Kati nazze muno okufunako ka training manye ninawo omulimu gwaki gw'omutwe ne mu holiday nga nsobola oyiribayo ze nfunamu mu mmeto. Bwe wafunye ekirowoozo oba maama obadde teweeragayo nti kankutwaleyo? Ekirowoozo kyabadde kyange nga ndaba ensi gyekola ki? Ensi gyeraga. Nalabye ensi gyeraga ng'abaana bangi abasoma. Buli ssomero lirina abaana 6,000. Naye nze otulima nti osoma ani ekiraasi tica wammwe? Ekiraasi tica yange bamuyita Madam Aisha ansomesa physics. Era mu holiday nawo mudde nenzije no ku Invasion Plus okuyiga. Soko tumira kuba obbies bo. Ayinza kulimba wano. Kakwayo kuba na bensoma na. Waliwo omwana bamuyita Isma. Yakuza? Yeyita Yakuza. Chali wange nnyo. Nabeka we because kawempe. Kawempe. Tino mwana gwe tuyita Setimba Faizo. Walusimbi Muhammad. Abo nandi mu kirasi emu nabo. North Stream ya bagita North East 1. Kati ku ssomero lyammwe sijjukira kubeera nti yagongedde. Amannya okozi gwani? Amannya nze Sulaiman Semugwe Kibowa. Sulaiman oli ku Kawempe Muslim. Yes sir. Kawempe Muslim babakkiriza okukola ebintu nga bino ku ssomero. Ku ssomero. Ku ssomero tebatukkiriza kukola ebintu nga bino. Kawempe Muslim batusomesa tukosa nnyo curriculum. Batusomesa engeri answeramu question in
our daily life kyetukose kawempe kati ekitegeeza gwe wagambye nti kaŋŋende njigwa omulimu gwe by the way oyo musajja mugezi idea wagijjawa alhamdulillah yajja buzimu mutwe gwange nendaba ensi gyeraga kuba abaana basinga obungi ayagala nnyo bino mingi negiri smart computer simu naye nowagala nti kaŋŋenda ate njokya ebyuma singa mbadde no mutwalo nalabadde ngukuwa umala okubanja mpawo oyo mutwalo oyina omusiramu munno umala oswaza eddiini obalu nkubanja emutwalo gyange eja paka omutwalo gwe musiramu munno ono kankuwa ekyebiri abanziriza balansi wange amanyi lwaki nkwadde ekyebiri kino omwana okugamba nti kaŋŋende bayitanga bbajiro kaŋŋende mu bbajiro njigwa omulimu nga wa senior 3 walaayi ogenda gaggawala ebyaddala ogenda gaggawala ngoba abasinga obungi bazadde baabwe babateekako naye nja kutwala mu garagi nja kutwala ate naagenda nga tayagala ankuwamu nennongoosereza abamu bayinza okulowooza nti ogenda okujja mu bintu bino oba omaze kufuuka feeriya mu bulamu ekisooka abalala ne balowooza nti simanyi oba kankwe ku saawundi wano abamu bagenda ne balowooza nti okujja mu bintu bino oba omaze okufuuka feeriya mu bulamu abalala ne balowooza nti oba omaze okubeera nti ebisomebwa mu mbeera eza bulijjo tokola ki tobimanyi naye njagala kukulaga I want to demystify that njagala kikulaga nti kikyamu nga ntandikira ku example y'omwana ono nga nange kenyini neewako example omwana ono taata we y'omu ku basajja abagagga mu Kampala n'ebizimbe ebitali kimu kalina ezebbeeyi azirina mu Kampala ono soke bituufu kitegeeza nti ajakaba naye kyenjagadde okugirayo nti yandibadde agamba nti omwana my son will take over my inheritance naye yamwagaliza okubeera hands on nga kitegeeza nti naye waba afunye skill asobola egyeyambisa okubaako ye byakola it might be directly here mu bino byakoze oba skills ez'enjawulo zatekinze over zisobola omuyambako okusurvivinga mu fields endala so that is one lesson omwana ono akyasoma tasomera kijja bwemi wabula asomera kawempe muzirimu naye akugambye eri basomesa curriculum naye biri practical and hands on aba ayina bya outsourcing walala kati mu mbeera ez'enjawulo naye sanga nga Invasion Plus gyeri najja ne tumuwerokaminga era tukwatagana naye era ayina byayiga on a daily basis era ng'akyayiga so tulowooza nti after some time ne bwana abazzeyo kusomera ate ndowooza tejja kufaanana y'abaana basoma nabo ajja kubeera exposed that is an example example ey'okubiri is myself sebo tondaba wano nompita sukulu drop out anasooka okujja wano tondaba wano nompita sukulu drop out era bw'oba oyagala okumanya ebinkwatako teeka amanya gange mu internet Hussein Kisiki Nsamba kamange Google Scholar emanyi Google Scholar ye database erikogonizing abacademicians mu nsi yonna waka wange gwenkoze academically are recognized by over 500 citations across the globe omuntu wotukira ku ddala eryo kiba kitegeeza nti you are not a gambler but why do I decide to come and practicalize the knowledge there are two things kyenjagala enseetegeere bw'ogenda n'osoma n'ogenda n'osaba omulimu they pay you for the knowledge that you have bw'ojja mu field eno endala outside that world you are being paid for what you can do so there is a difference but behind it there is a service that is needed what is the service the closure nga bwolaba wano olwaleero tuli mu byuma ti omuntu azimba ennyumba nga tagenda gireka nga bituli byereere ng'alina okuggalwa ng'irina okuggala azizimba buli kaseera yes so how do we solve that problem ate nga the challenge is it is not all about kufuna byuma n'obituuzaamu because experience has shown beauty and class is key so when you have knowledge
nga wasoma kitegeeza nti ebintu byogenda okuwa service gyogenda okuwa abantu egenda kubeera nnungi kubanga it is not copy and paste wabula ogitaddemu obwagazi ogitaddemu obuyiiya n'okolera omuntu ekintu nga ne bw'aba ali ku mulimu alina motivation okugenda ewakawe kuba wasikiriza ebbanga wakawe musikiriza okukyazako emikwano balaba era olujja wakakati SB4 kankubuuze bw'obadde otambula otusanze ku kkubo okyama naye osanze mbadde nzija wano nagamba tubanga otutwala katonda jassa ebigere naye oyise ku workshop simeka wandisanze olujja luno lwonna nga luddugaziza nga bw'olulabye ate nga tuwekezooza kitegeeza ki kitegeeza nti those ones who have tested our products have developed confidence on president wa America Donald Trump yagamba nti it is not where the business is located that matters but the quality of what the business does nti singa mubeera nga bye mukola birungi ne bwe munaaba temuli ku kkubo ababaagala bajja kubanoonya just for your information tetwatandise eggulo we have been in existence for over 10 years now and we have always worked every day for the period of our operation and our expansion network has expanded nti tetuli buli mu byuma wano nga bw'otulaba because this is just a very small subsection of what Invasion Plus Group can deliver naye bw'ova wano n'ogenda ku sites ez'enjawulo ze tumanaginga ojja kusangayo tiimu z'endala bwe ziti ove wano ogende Muzinda awo tulinayo sites 2 ove Muzinda ogende Ekigongo waliyo sites ze tumanaginga ove Muzinda tulina ze twakamala okuhanding over waliwo client abadde abeera Ireland yatwesiga natukwasa project olwaleero yamuvize in about 2 days ago kati ng'otuuka ku site ng'osangawo tiimu ze ez'enjawulo so naye sisuubira nti project eno gyangabe gy'oliko ya muntu omu nga naye ye munnayuganda nti kakati ane nanyine project eno client waazo oba bannanyinizo bali bweru kitegeereddewo bali bweru naye nga baagala hassle free services si bye bino nti ate nakubira omuntu esimu ngenda okutambula ku story ye nga yasenguka simanya ate nawadde gundi sente naye tezaatuuse you just wire the money direct if we give you a service and you are not happy with it you can handle us legally we are legally liable and therefore because of that legal liability it means that we are duty bound to offer a service and a product to the agreement and the specifications that we gave you. So ndio mukuru asanyusiza nnyo kati sebo taata gwe muzadde wo wa discussinga ne mwa tulanga tata n'omwana nga tata njagala genda mu kino nakukkiriza baba kabaduka y'obuddusi byanjawulo asoboka lwe ekintu wakana dduka y'obuddusi ne bamunoonya gwekolakolanga nga bayita SB4 media tunoonya omwana asomera ku kawempe mozilimu kumba leno mukocha byuma era tamulanganga kwa singa teyamugamba sanga yandibadde yayisa ebirago ku radio tata wange nga we mumanyi musajja yayagala nnyo okukola musajja mukozi so namutuuza nga tata n'omwana ne mugamba era yawulira essanyu nga mugambye njagala kujja kukola nakukkiriza nazikiriza soko mwebazeeko notamwogera linnya lesoko mwebaze kuba bayabazadde abasinga katemana wange ate agendeyo mukyalo ate omwana wange biki byagendamu eyo ebere nze mumagazi agenda mu kidduka mu kikuubo sinyanga nkole ayiribe naye nga those things are just seasonal today it is high season tomorrow it is low season but construction has no limits tata mutumireko mugambe oli seefu tukusanze naffe alhamdulillah nebaza tata wange okunneeta eno ku Invasion Plus okuyiga industrial training enyambye nnyo alhamdulillah era mwebaza nnyo era nsaba Allah amudizeewo ekisingawo goals zo ziri zitya maaso awo wawe weeraba nikesinga ozze ku Invasion ofunye knowledge opafectinze wawe weeraba maaso awo golo yange all in all yakugaggawala ayagala kugaggawala ate nga okugagala kwanjawulo nga tokosezza muntu banja abaana babagagga n'omusanga batuyimizako ku kibooza nti waliwo ku lubaga awo mwana yali wa mugagga nyo nga babba abantu bakuba bajjako obusimu nenga yagala kasi nenga mwana wa mugagga so kati gwe kyenjawulo kyo nti oyagala kugaggawala naye nga okoze nga nyita mu kukola different things omanyi buli increasing knowledge oba increasing the income kati the more you expand your knowledge the more income enters
So abana bosoma nabo abali abana abobuwala oba abobulenzi baweeyo ko message. Very good. Yeah. Message yange eriemu. Tebabira bino ebintu bino tebabirabanga ebintu ebitakolati ebitagasa. Bajje bagezeeko obikola. Advantage tujja giraba nga tukuze. It's a very good message. Thank you, man. Proud of you. Mompere yo mutwalo. I'll give him. I think I have some. Yes. Nenga si Sulaiman yekka n'abalala bangi bajje wano babuze ku bantu. Banne mujje tubuze. Kasaga jangu Sulaiman mwagadde nnyo. Amutadde nanga oli eyo omutani wona janaga daddy oba mami nsaba kutwayingako ku kintu kino muwe chance atrying. Ayoga kam. Abazadde abasinga obungi mulemesa abaana okukola ekyo kye baali agadde okukola n'omukako okuyingira ekintu ye kyatayagala naye ate oba oli awo. This one is in senior 6 vacation. He can also talk to the world. Can I give him this? You can. He passed his senior 6 very well. Which year? Last year, this year? Last year. And he said that before I join the university, I want to first have a technical job. Talk to the world. The world is watching you. Yes, the camera. How are you, my boss? Fine. Tula mu camera. Okay, names. I'm called Tony Yoga. Louder, speak louder. The world is listening and watching. Tony? Tony Yoga. Hey, from where? Arua. From Arua. Yeah. You came from Arua to Yeah. Invasion Plus. Yes. Which year? When did you come? Yeah, last year. Last year. Yeah. How come? Don't they have like this workshop in Lila? In Arua. Arua, yeah. Don't they have? We have them there. But That why did he choose here? At first, I was connected here by a friend of mine. Like there's a school here called Invasion Plus Islamic. Also a branch of this company, Invasion Plus group of companies. So that friend of mine came here to teach. So because of the good work he was doing in that section, my boss told him he should look for someone that was to come and join here. okay, So he called me, then I came, I joined this. So I started learning, but I am finished now. okay. Are you joining university or you're going to remain here? I'm still saving. He's still saving. He's now saving for the uni. Yes. Okay, any message to your fellow youth? To people from Yes. Arua? Maybe I will now use it. Lugubara. Yeah. Lugubala. Hey, use the Lugubala so that people can listen very well. So, message man so feba mavuaru torari. Azi leba manga. Cause mito alu ID bale inga zikisi kurundi yeku. La mi mayu masa. Mi manga zizi so me keep people busy. You need to do something that can keep you busy. That's what I'm telling. Okay. Thank you so much. Let us start put them. Jibrilu, come. Put them. Jibrilu, come. Kagundi. Si ye katwina wono. Banji we bali bagenze mukulya mmere. Jibrilu, talk to the world. No, okozesa bavubuka bato. Why? Ebibo gy'abantu gino. Jibrilu namuwirako mu Bible. Jibrilu wamuwirako mu Bible ne mu Islam. Kati Jibrilu asengibwa mu Islam. Ne ku Invasion Plus. Ne ku Invasion Plus. Jibrilu assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okola ki wano? Muganda wange. Kyenkola wano kingi. Nja kunyonyolako ebimu. Tunyonyolako ebisinga obukunga. Nagamba okunyonyola ebimalayo ebisinga. Oyinza okuleeta omufaliso niwe bakanya wane. Ekirungi ekiri ku Invasion Plus. Kyensaba. Buli muzadde yenna ali eyo. Awirako nawabanga awuliddeko buliza ekigambo omuntu nga ayogera ku Invasion Plus. Ekigambo awira kisaana ategengako ku matunga awira ku muntu ayogera ku Invasion Plus kubanga ekwata ku baana b'abantu ku mikono. Nawabanga yalemererwa mu kyalo eyo. Tekoma mu kwokya byuma. Ekola mu kuzimba ebizimbe. Okukola enzigi za aluminium. Kati ekoze kali kabagala kali eri saawa zino. Olwayo luno kagenda Tanzania. Mukamaze.
Jibuliru. Omwana nawabanga tayagala mukwokya byuma. So as Invasion Plus ekwata ku mwana okusinzira ekintu kyaba ayagadde. Ayagala kuzimba. Ayagala kola bya plumbing ku mazinga ago. Invasion Plus byonna ebikwasaganya. Era soko okwebaza ku bantu ab'eside ye waffe ye Kayunga. Ndiwe Kayunga. Ndiwe Kayunga. Tonimba nti nawo osoma. Abo olimbye. Yes sebo. Nze awo mwana w'ekitimbwa Kayunga. Kitimbwa mu bafibi. Kitimbwa mmanyiyo. Simba ni Katongole. Katongole. Kitimbwa Bale. Bale constituency. So eno wamanya yoti. Eno. Okujeno ku Invasion. Omukulu Dr. Nsamba Hussein. Yansanga eyo nga ndi ku mulimu. Nangamba. Mukasoko je mwana muto soko je. Omanyi kwokya byuma bulungi oba onako kyobulamu. Namugamba mukama wange nkyalina ekyabulamu nangamba jyawo tugende. Naye okuva we najja waneeno bingi neeyongeddeko. Era Invasion Plus tekomawo. Omwana nawabanga ali mu kyalo eyo nga ayagala okukola omulimu gwonna. Invasion Plus ekwata omwana wo ku mukono nemukudizanga ali mu makubo matuufu. Okay. Yes sebo. So abe Kayunga batumireko. Soko okutumirako abe Kayunga. Kitimbwa. Naddala abe Namasubawo Kitimbwa bakyali bange nga manager Bogere. Nentumirako abawo ku Ludo Puulu. Nentumirako ne Mr. Kalega. Oyo Kalega. Sajja yankwatako nnyo. Nangamba Jibuliru. N'olibeera ng'ovudde wano mu Kitimbwa. N'ogenda mu site. Ogezangangako nnyo okupambana n'ensi. Kati opambana. Yes sir. Okay, tweyanziza omukulu. Naffe Kalega mutulabire. Yes sir. Kalega mgawe tumutumidde nnyo. Omukulu, abali eyo bane tetukola kalanga kano kuleta abaana simanga kujoyininga mutwe mirimu. Mpozi nga osobola kugamba nti abaliyo nga bayagadde okujja okuyiga nabo nga bakkirizibwa. Kikkirizibwa. Tusobola because nga bw'ogamba nti extradition. Omuganda agamba nti enkonyogo bagikasuka okulalira. Nekomawo n'ekirimba. So the primary objective mirimu. Naye ate enkonyo ebirimba be baana aba basobola okuyiga in the course of the jobs. Bw'oba nga batuwadde emirimu kitegeeza nti n'abayigirako basobola okubeera nga bangi. Bw'oba nga tebatuwadde ate wabeerawo kye basobola kuyigirako. So obaka obusembayo Munnayuganda ali eyakulaba lwaki yali badde yeesiga Invasion Plus? Ekisookera ddala omuntu yanditwesize kubanga we are officially operating. Tuli registered, tuli makubo matuufu. Ekyokubiri, twagala kye tukola. Ekyokusatu, tukimanyi. Manyi byanjawulo. Osobola okubeera nga kyoyagala, ekintu okyagala naye nga tomanyi kukikola. Sokoleka. Nina mukwano gwange. Ayagala nnyo omupiira. Naye simanya lwaki agwagala. Naye nga bamuteka mu site samba mu. Tainamu. Yes. Naye bambi nasigala guwagira muwagizi nnyo wa Man U. Exactly. Kasobola wati ku Man U. Aso no mwenze no aso no funo mutwanaga mundeka wanonze mvemu ngende. Nenga yali akanyonga yenga mumbole nguba amanyinti amanyo samba omupiira. Naye naliwo tukolere ku Delta. Yes. Nga timu ya Delta je. Yes. Najja wakanyama. Yes. Aina emifumbi wati. Na muyingize kisa. Vayo. Netugenda tali ku First Hotel ye Matugga. Ne batira timu ya First Hotel. Naga nze ngumanyira amuteeka. Vayo na ku kamera zo. Bamufubutula. Ne mutulanga nga munayi blood. Yes. Sigala guwagira. Yes. Kakati jo esojo ko nkulu nnyo. Yes. Ndasobola kubanga amanyi nti bambi amanyi. Nenga tasobola. Ekirala ate nga nakyo kikulu nnyo nti tukwatagana bulungi n'abantu. Ya. Waliwo omuntu gw'osobola okuwa omulimu naye nga tojja mmuzza. Talina njogera. Simutakwata. Tamanyi mukama we, sebo tumanyi bakama baffe. Simumukwata. Vane ku ky'okukwata essimu
naye tubasaamu ebitiibwa ebbanga litumala nga tubaweereza n'oluvannyuma lw'emirimu nkugambye nedda sebo si ya Invasion Plus era obukakafu obujjayo ekyo buva mu bujulizi bw'osanga wano otherwise wandisanze ng'ekidaala kikalu naye olw'okubeera otusanga tukola day in day out kitegeeza ebyo byenjogera obwo bwe bujulizi obukakasa ebyo. Bawe namba y'essimu. Ennamba yaffe eri 0702 07 85 98 eyo ya Airtel oba 0392 17 51 87. N'ebyo byonna singa oba obyerabidde genda ku TikTok Invasion Plus group kwezi. Jangu ku SB4 Media. Teka SB4 Media Invasion Plus. Genda ku YouTube Invasion Plus ero ja kugisanga kubanga video zaffe nyingi nnyo ezi featuring dawo. Ne bogenda ku Facebook era teka mu Invasion Plus group. Ebyo ndera bwobo obyerabidde jangu ensangi. Tukira ku stage obagambe ngenda mmanja. Bwotuke mmanja buuza Invasion Plus group. Abaffe era nga totulaba. Tweyanziza. Era ebyo byonna byoba biganye genda mu Google tekamu Invasion Plus group ne location pin ejja kwereeta. Tweyanziza nnyo emirimu emirungi gy'olengere gy'oyitira, emirimu emirungi gy'olengera mu hotelo gy'ogenda ng'ogenze ne shuwa zizo, emirimu emirungi gy'olengera ewasezaala ng'ogenza okwanjula muwala we gikolebwa ku Invasion Plus. Jangu bakolere gate ez'omulembe zislidinga zokka n'ezeri manual. Jangu bakolere oluggi nga luno olulungi ennyo lw'otuukako omuntu lwatuukako ewuwo nga zo kukyayerako nagamba ngwe wasa mutabani nga tonaba nanga mu kiwala kyange kikyamula senior 6 ngenda kikuwo kiwase. Jangu bakolere dinisa liri food nga na ku 10 sekisosezaamu awo ziri futi 8 ku 8 nenga dirisa siruji nga dirisa nga siruji jangu fune enzijinga zino ezamalayo wano ku Invasion Plus bakolera olugino lutekeewo oyina atukana gamba wow constructors baleta ba America waleta ba Saudi Arabia ateno nekirala muganda wange atenga nakyo kikulu nti gwe botuwo oluji nti lulu netukiriziganya okulutambaza kwaffe n'okuluwangamu si bye bino nti ate ngenda kunoonya ate naluwangamu byonna biba byaffe. Naye nanyene nzizi gino mugambi wabatadde mu nyumba kisigeko white nganze nze mugambi kale sebo feedback tujja kugimu ne plan ate tulagira feedback tugenda kugimu sebo mugambi sebo era nja kujjayo nambule sebo nabikala jasize sebo munda tikako white feedback tugenda kugiwi anti omwese kyamuzimbya ku kubo kulagirirwa sebo naye ku SB4 Media tugusa ensonga simu ziri ku screen oboda zitayitako gwe yaletaze wako mulungi wetago okusimira oluzi Invasion Plus wetago okukana gate water tanka stands zibagala abayitaga shade balconies abetaaga okuseresa ebyuma mulimu oli nazimba ennyumba yonga alina kuseresa ebyuma aba amasomero hotels ennyumba sekinoomu mujje muwagire tebaseera ate ngakola waka omulungi jangu ne plan yokuba ku kifaananyi oba oli Saudi Arabia onolaba olugi lukuba ekifaananyi okimusindika nga njagala olwo ojja kulusangawo nga mukiriziganyiza za muzukulu waka bajja tweyanzezza atokukkiriza netukyayirako mwana oyo mundabire Sulaiman ebagenze mu juma sebo obaka mugenda kutuuka yamunoonyako mu myaka ng'etaano kituufu naye nga nange nina omulenzi wengenda okukuleetera tewali buzibu sebo twagulawo offices kuweereza bannansi so tweyanzegeko SB4 Media tugusa ensonga mbeere bulungi mweraba. Mugongo kataku nkutuki ekitanda nabadde nebasa ekiro omutayimba nekukutukayo bwekyapaba bwepubu ebitanda pati neyike waayo kaze nado si kitanda kyokka ngambye kaze ekitanda kankyesonyi ngenza okuvaayo nkwata ku lujjo dusiba bwenti omunyolo ngenze nago kuddimwa Dinesa enkwege zinatera dodimalawo weewonye lyakyoma ediresa enkwege ziriya bannaye nkutidde zisimanya abaana babyuma babijja wabayo kyabiki mwabuuzenga ku bantu nyamba nti abaana bankolera ekitanda bani abaana ba Invasion Plus group of companies obamanye
Bankolera ekitanda n'abazzukulu bajja kukisulako. Bakoze ebitanda by'abaana. Luggi, madirisa, geeti. Bali baasomba baveeko. Bali wano nsangi. Bisangi sayi. Olutuuka ku kipande kya Hana Mix. Kikwate. Ekyo kikube kita. Kati batuuka ku Hana Mix. Giyise. Awo maaso ojja kulaba akapande kaliko Invention. Group of wani? Invention Plus Group of Companies. Invention Plus Group of Companies basangibwa Nsangi okuliraana Hana International School. Abeetaaze bakubire ku Noti musanvu noti 2 noti musanvu 8598 oba noti 392 emu musanvu 5 emu 87.